Mukama yeebazibwa abooluganda. Amannya yeffe ba Bujingo. Naffe tuzze wano okwebaza Mukama n'okumuweera obujulizi olw'ebirungi by'atukoledde. Mukama atukoze obulungi obutali butono. Okuviira ddala mwezi ogw'ekkumi mwe mwatandikira okubeera emikolo gyaffe. Twebaza Mukama ku lw'abantu bonna be yakozesa okuyimirira wamu naffe. Abavubuka b'omu kifo kino bannange Mukama bawa omukisa. Mwatukola bulungi nnyo ba ashes b'omu kifo kino. Abasumba Pastor Timothy wamu ne Bishop bannaye. Bishop yatusabira omukisa. Era tuzze okutegeeza nti mutuufu Bishop omukisa gwe watusabira gwakola. Abasumba baffe mwe bale kuyimirira naffe. Mikolo gyaffe gyali gya kitiibwa, gyawesa Mukama ekitiibwa, era abantu balowooza nti kiraga twalina ssente empitirivu. Ne banne Mukama ye yabikola. Mukama yatukola obulungi obutali butono. Nebaza ne mukyala wange. Bambi anjagala ebitali byakwekoza. Nebaza Mukama olwa saavisi ezizza wano kuba namusanga mu kutula njegere. Naye Mukama n'atukola bulungi. Kino tekinkwasa nsonyi kibagamba abooluganda. Naye nebaza Mukama nti ono mukyala wange asookedde ku nze. No tekinkwasa nsonyi kibagamba kuba mbutuufu yeekuumidde mu Kristo. Mwenyumirizaamu olw'ekyo. Ebyange Mukama yansaasira busaasizi. Mukama yeebazibwa abooluganda. Nange njagala okwebaza Mukama ku lw'emikolo gye yatukolera emirungi. Sooka okwebaza Mukama guno omwaka tegubadde mwangu nga family yaffe. Twafiirwa jjajja waffe mu COVID eno second wave. Ate ne mujjamu eby'embaga kwegamba kwali kusomozebwa kwa maanyi nnyo. Naye Mukama n'atukola ebyekisa, n'atukolera embaga ennungi etabangawo mu family yaffe. Nebaza Mukama ku lw'amukutula njegere. Natandika okusabira mukutula njegere 2016 era we nasangira Mr. Bujingo ono. Nga tutula wali. Naye nebaza Katonda ku lwa Bishop enjiri gye yatubuuliranga Mami Cindy. Waliwo tumutwali mu conference y'abavubuka Mami omutwe gwali kugamba protect your Moses. Amazima enjiri eyo yankolera bulungi. Mami yagamba your Moses might be your virginity, might be your what. Kwegamba enjiri eyo nze nebaza Katonda nti ye yankuuma n'okutuuka ku gino emyaka. Nebaza Katonda ankuumye. Nebaza Katonda ku lw'abavubuka b'omu kifo kino bannaye mwatuwa ssente. Ba Asha bannange mpeerereza mu department y'aba Ashers wano CFC. Naye bannaye mwabeerawo ne mumpa ssente. Bannaye emikolo gyagenda bulungi. Nabategeeza like in 1 month nga bibulayo ng'obudde twabikola Katonda yali speed. Naye ne muyimirira nange Pastor Timothy Mukadde Musanje bannaye abasumba bonna Bishop. Bannaye Mukama batuweera omukisa. Mwatwagala Katonda yatukolera emikolo emirungi. Mukama batuweera omukisa bannaye twebaza Katonda. Era tubaye tuleese okwebaza kwaffe nga twebaza Mukama nga tumusiima ku lw'ebyo bye yatukolera. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Bannange nsanyuse nnyo okkomawo mu nnyumba ya taata. Ate nsanyuse nnyo okkomawo mu nnyumba y'omusumba wange Bishop Kiganda ne Mama Cindy. Mbadde mmaze ndowooza emyaka ng'ebiri okuva korona we yatandika nga ndi safaali ntambula naye ng'omwoyo wa Mukama nga ndi wano. Bakazi baliwo abali wano mwenna. Bunaku musaba nga musaba bya kaana. Naye musooke mutunule musabire mami waffe Sini musooke mumwebaze. Muleme kusaba bya kaana ali eri mu Bayibuli
kati tulina kaana ali wano ye mama Sindi. Woba osaba Katonda yamba mama Sindi nange nyamba. Kaana goyogerako tomumanyi naye gwe tulinawo kaana yonna ali wano mama Sindi ne Bishop Kiganda. Nzize okwebaza n'okusiima yali 2016 Bishop Kiganda atuyite nakasero abagala okugaziya ensalo, abagala okuzimba amayumba, abagala okukola ebinene. Nze ne nvaayo ne nga musumba nsabira n'ateekako omukono ne nfukamira n'ansabira. Neebaza Mukama Katonda bunnamwaya. Katonda akoze ebyekisa. Abakulu n'abawanvu abali mu gavumenti bajja emmanga bazze kupangisa wansi gwasabire wa Kiganda. Ekitiibwa si kyange, ekitiibwa kya Mukama ne taata wange, kubanga siyuzeyuze kuva waali. Manya abasumba bangi bandaba babadde bampita okujja mu makyaki gaabwe ne bagamba ssebo nina taata. Manyi bampita nakati bakyajja ewange naye nabagamba siva wa taata kubanga Mukama yannungamya wadde mugiyita ya biwempe naye waliwo omukisa. Era gwe abadde asuubira okugenda kakkanamu katono, omusumba ono ayina amafuta n'abagambye kulangirako nnyonyo jjajjigula. Ekitiibwa ndeete nno nkiddiza Mukama.